wakati nga abakulu ababiri akamwenyu kagenda maaso n'okuba nti kabajjudde babadde bagenda maaso n'okuba nga bawayamu mu mbeera gy'oyinza okugamba nti mbeera ya kisajja kikulu oba mu mbeera ya kintu kikulu nnyo nnyini ddala mu bufumu oba obulala bano bwenjogerako be babiri boogera maaso n'okuba nga olaba ku screen yo eddakiika eno omukulu His Excellency Bobi Wine ng'ageze maaso n'okuba nga atuula n'omukulu ow'ekitiibwa Mpuuga Masayas okuviira ddala wali kale kati ekiwuzo kiri kimu n'omulundi guno abantu bagenda kubanga batabuka olw'ekifaananyi kino ate era wamu ne ka vidiyo kano byonna tetumanyi wabulanga kyolina okumanya kyo kigenze maaso n'okubanga kiba ekitabadde kubanga kiba kimaze ne kiba His Excellency Bobi Wine olunaku olwaleero era wenkoledde emboozi eno nga n'omukolo gukyagenda maaso n'okubanga gutinta live okuva wali mu lutikko erubaga. His Excellency Bobi Wine omukulu Robert Kyagulanyi Ssentamu asisinkanye ne Honorable Mpuuga Mathias ono nga yakiikirira nnyendo mukungwe era ng'akyali member of parliament ajjudde bano nno we basisinkanye tebakomye ku kyakuba nti basisinkana busisinkanyi wabula batudde mu ntebe y'emu oba ku ntebe y'emu mu kifo kyekimu mukadde ke kamu era bagenze maaso n'okuba nga batandika okuba nga bawayamu mu mboozi ey'akafubo wabula nga banyumye ne bagenda maaso n'okuba nti bamwenyamuko ng'omukulu Roberto Kyagulanyi Ssentamu abagenda maaso n'okuba nga atunulira ku mukulu munne era obwama nga bagenda maaso n'okuba nga babwekuba mpola mpola era osobola ogenda maaso n'okuba nga batunulira ku face kati andooza kyenyinza okugenda maaso n'okuba nga nkola okusookera ddala kyekyokuba nga nkujjukizaako lwaki bangi we balabye akaseera kano nga Bobi Wine asisinkanye Mpuuga mu kifo kyekimu mukadde ke kamu bagenze maaso n'okuba nga bakubyamuko tochi emabega obanga obadde ogoberera YouTube channel eyagaliwo His Excellency Bobi Wine wasisinkanidde ow'ekitiibwa Mpuuga olunaku olwaleero nga wakayita weeks 2 zokka nga His Excellency Bobi Wine alumbye mu parliament bwe yatuukayo musajja mukulu oba musajja munne Mpuuga yagenda maaso n'okuba nga amuyisaamu eggaali ne sekuyisaamu yenna ate nga teyakoma ku Mpuuga yekka ne sipiika yennyini atwala parliament eyo yavaayo nga bano bonna abalesse bulere bw'oba ojjukirako bulungi His Excellency Bobi Wine ekyali kimutute mu parliament kyali kyakuba nti abeerawo ku lw'okusoma alternative budget eya opposition wabula bwe yatuukayo omuntu gwe yasooka okuba nga ayogerako n'okuba nga yeesamula y'ow'ekitiibwa Mpuuga ate era wamu ne sipiika bano yali agenda maaso n'okuba nga abavunaana ng'agamba nti Mpuuga yagenda maaso n'okuba nga yavaayo ne yeewa omusimbi ogutokomoka ogubalirirwamu obukadde 5 bweddu ate era mukadde ke kamu n'agenda maaso okuba nga alumbagana sipiika ng'agamba nti ate sipiika ono ensonga z'amabaati n'omusimbi omulala bagenda maaso n'okuba nga beejuvaana ne sekwejuvaana yenna so wayisa akaseera katono oba weeks 2 zokka ababiri ne bagenda maaso n'okuba nga basisinkanako olunaku olwaleero wali ku church ya Lubaga Cathedral kati ababiri we basisinkanye buli omu alowoozezza nti bagenda kuba nga Bobi Wine atunudde eri Mpuuga atunula eri ate nga buli omu alina obukambwe obutagambika wabula bano bagenze maaso n'okuba nga badisappointinga abalabi bagenze maaso n'okuba nga bateekako akamwenyu ate ne bagenda maaso n'okuba nga bateekawo embeera ya kisajja kikulu kati nno wakati nga bino bigenze maaso n'okuba nga biba olunaku olwaleero bangi bareflectinze ne baddamu ne bakuba torch eri mutabani wa Bobi Wine ono abeera mutabani we wadde nga azaalibwa chairman Nyanzi kubanga bonna ba Luganda mwana mulenzi oyo amanyiddwa nga Ssentamu Churchill James wakayita ennaku 2 zokka emabega nga mwana mulenzi ono abadde ku mutimbagano wonna nga bangi bagenda maaso n'okuba nga bamwokya
n'okubanga bamuweereza ebigambo ebisongovu oluvannyuma lw'okuba nti mwana mulenzi ono Sentamu Churchill James mutabani w'abasentamu yagenda maaso n'okubanga atuula ne President Yoweri Kaguta Museveni ne bagenda maaso n'okubanga bafuna ekifaananyi mu buufu obufaananako bwe butyo. So bangi baali bamugamba nti tosobola kubanga otuula n'omuntu atali wa struggle ate tosobola kubanga otuula n'omuntu gwe tugenda maaso n'okubanga tupiŋŋana naye obanga tugenda maaso n'okubanga tulina endowooza ezaawukana naye naddala mu nsonga ez'okubeera nti tuli mu struggle. Wabula ate His Excellency Bobi Wine olunaku olwaleero bw'agenze maaso okubanga asisinkana omukulu ow'ekitiibwa Mpuuga. Bobi Wine agenze maaso n'okubanga ayawukana ku bigambo by'aba foot soldier n'ayawukana ne ku bigambo by'aba NUP abamu abaafunye obusungu olw'omwana Sentamu Churchill. Bobi Wine n'agenda maaso n'okubanga abalaga nti nedda temuyina kukola bwe muti. Bw'osisinkana omuntu mu public wabula ng'omuntu oyo muyina endowooza ez'enjawulo obanga muyina bye mutakwataganya togenda maaso na kubanga olaga mbeera genda maaso okuba nti omubuuzaako tuula naye bwekuba kuwaya mugere maaso n'okubanga wamuwaya. Era Bobi Wine olunaku olwaleero bw'asisinkanye ow'ekitiibwa Mpuuga babadde mu kaseera akalagidde ddala nti kaseera kasanyu nga toyinza na kugamba nti ababiri gye buvuddeko gye buzze butambula baze beeweereza ebisongovu. Ojja kujjukira nti mbadde njogera ku His Excellency Bobi Wine ebigambo by'abadde ayogerera Mpuuga ate tojja kwerabira n'Empuuga ebigambo by'abadde aweereza His Excellency Bobi Wine mwe yagenda maaso n'okubanga agamba nti politics si wa kinyumu bino si bivulu. In fact olunaku Bobi Wine lwaweereza Mpuuga ebigambo ebikambwe mu parliament n'Empuuga yayanukula Bobi Wine n'amugamba nti sebo Bobi Wine tojja kulowooza nti parliament engeri gye tukwatamu budget nti ebeeranga yabivulu nti okuŋŋaanya ssente ku mulyango nogera maaso n'okubanga ozisaasaanya. So ababiri bano bagenze okubanga basisinkana olunaku olwaleero nga baakawaanyisiganya ebigambo weeks 2 emabega nga buli omu alumbagana munne olw'okuba nti no baawukanya endowooza. Wabula ate bagenze maaso n'okubanga basisinkana olunaku olwaleero bagenze maaso n'okubanga baswaza bonna. Baswazizza ttiimu Mpuuga ne ttiimu Bobi Wine ng'ababiri beegatta wamu ne bawuliziganya era ne bagenda maaso n'okubanga beeyisa mu nkula ya kintu kikulu. Bobi Wine tagaanye kubanga ebifaananyi bimukubwa n'ow'ekitiibwa Mpuuga ate n'ow'ekitiibwa Mpuuga tagaanye ebifaananyi kubanga bimukubwa ne His Excellency Bobi Wine mukadde ako. Kati abamu bwe balabe ku bifaananyi bino ne babuuza nti kati ne Bobi Wine bagenda tandika okubanga bamulumba olw'okuba nti yeekubiza ekifaananyi n'Empuuga ow'ebitaano nga bw'abadde ayitibwa ebbanga lyonna olw'ensonga nti ono yava ku mugendo ekibiina ki NUP gwe kigenda maaso n'okubanga kigoberera oba gwe kigenda maaso n'okubanga kiyimirirako mu buufu obufaananako bwe butyo. Wabula nga tuli awo omuntu ayinza okugenda maaso okubanga yeebuuza nti ow'ekitiibwa Mpuuga ne Bobi Wine basisinkanye batya era lwaki basisinkanye. Omuntu ow'okwebaza era buli muntu agende maaso n'okubanga ateeka okusiima kwe okw'amaanyi okusanyuka n'okwebaza kwonna kugenda eri Ayi Ssaabasajja Kabaka Maasomoogi Beene Cuucu Lukoma Nantawetwa amanda agamenya embazzi. Olunaku olwaleero Ssaabasajja Kabaka wa Buganda tugenda maaso n'okubanga tuselebratinga obanga tujaguza emyaka gye 7 egy'obuto. Kati Bobi Wine abadde azze wamu n'ow'ekitiibwa Mpuuga okubeera nga babeerawo mu kusaba okw'okwebaza Katonda Lubaga Cathedral nga beebaza Katonda olw'okubeera nti asobozesezza omuteregga Ssaabasajja Kabaka okuba nti atuuse ku lunaku olw'amazaalibwa ge ag'emyaka 7 egy'obuto. Kati essanyu lyonna n'okwebaza kwonna kulina kudda eri Ssaabasajja Kabaka olw'ensonga nti omukolo gwe olunaku olw'okuba nti nno tusaba okwebaza Katonda olw'emyaka gy'atuuseeko ate Bobi Wine wamu n'ow'ekitiibwa Mpuuga lwe lunaku lwe basisinkanye era nga basisinkana ku kozi yemu oba ku lw'ensonga yemu. Kati essanyu ffenna lye tulina okubeera nti Bobi Wine ne Mpuuga basisinkanye lyonna tulina kubanga twebaza olwo olunaku luno olwa Ssaabasajja Kabaka Ronald Muwenda Mutebi owookubiri okubeera nti munnange
ku lunaku lwe ate we tugenze maaso n'okuba nga tufuna embeera ey'enjawulo ennyo era ffe wano ku YouTube channel eyagaliwo tugamba nti amazaalibwa amalungi eri Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ronald Muwenda Mutebi owokubiri Ssanyu tulina lingi nnyo era tuyozaayoza Ssaabasajja Kabaka olw'okutuuka ku mazaalibwa ge ag'emyaka 7 tusaba Katonda Ddunda Namugereka akuwangaaze era osigale ng'olamula Obuganda wangaala ayibeene. Ejo Kuna Farms Company Limited ye kampuni gye tutambula nayo bano nno batunda enkoko okuviira ddala ku bukoko obw'olunaku olumu paka ku nkoko ezikulidde ddala. Balina Rainbow Roosters, balina Saso, balina Croilers n'endala. Enamba z'essimu z'olaba ku screen osobola okuba nti obakubirako basangibwa Ntinda kumpi ne Victory Church. Abasiddi omusunsuzi lyerinnya eryange wabula YouTube channel eno kwempakasiza oba kwenkolera emirimu yange gye bayita eyagaliwo. Kati video eno genda maaso n'okuba nti ogirayikinga esobola okutambula. Thank you so much.